Owulire ku 9:3 BT Pharma nga kusomerwa Joan Navubya. Enkwebaza gy'osobodde otuusaako engalo n'okuba ng'okyekomedde ku mukutu mugesaawo eno nze Joan Navubya. Bannabyakwerinda essira balitadde ku kuziyiza bikolwa bya butujju, obwerinde bwa bbomu n'obumenyi bw'amateeka obulala obuyinza okusiiga eggwanga Uganda enziro mu kiseera kino ng'ensi yonna amaaso bagasimbye wano ku lunaku lw'abajulizi olwanga 3 omwezi ogujja. Ssekamwa wa poliisi mu ttunuttundu erya Kampala Patrick Onyango agambye nti beevumbye akafubo leero mwe batemedde empenda n'okuyungula ebikwekweto ebinaasinziirwamu okutangira obumenyi bw'amateeka okwegiriisiriza ku balamazi n'agattako nti basajja baabwe abambadde engoye eza bulijjo batambula n'abalamazi bano yonna gye bava okusobola okulaba nti batuuka bulungi waliko bigwa ennamugongo. Abanoonyi b'obubudamu abali mu 2,000 baakuganyulwa mu nteekateeka ey'ejjamba eriweerezebwa Abafalansa kuno eriweramu emitwalo gya ssente z'olukalu lwa Bulaaya ezimanyiddwa nga euro 50. Omubaka wa Bufalansa kuno Xavier Stick leero lwatadde omukono ku ndagaano ne bannakyewa abalwanyisa enjala aba Action Against Hunger abatunuulidde okulwanyisa Ebola mmere mu babondabonda mu nkambi okuli eya Nakivale ne Kyangwale nga basenze kutunuulira baana abakyala abazito kussa n'abo abakyala abayonsa. Omulamuzi Gladys Kamasanyo ayambudde kakalu ka kooti dereva w'ekitongole ekiramuzi Stanley Kisambira eyeesala akajegere ng'asinziira ku mikutu emigattabantu gya yintaneti olw'omusaala omutono gwe bafuna mu katambi mwe yalaalikira n'okuyingiza emmotoka omunaba mukama we mu lukulula nabaffe. Kisambira ayambuddwa akakalu ka bukadde 10 obutabadde bwa buliwo n'abamuyimiridde ne balagirwa okussa embuga obukadde 5 era obutabadde bwa buliwo. Omukago ogutaba bannakyewa abalwanirira embeera ennungi abakyala bwe babeera bali mu nnaku zaabwe ez'ekikyala ez'enjawulo. Abatongoza enteekateeka egendereddwamu okussaawo embeera etaliko gwenyigiriza n'okusingira ddala abakyala n'abaana abawala ababeera mu mbeera z'ekikyala ng'eno bwe bakola emirimu gyabwe. Mu mukago guno mulimu American Chamber of Commerce, Days for Girls Global, Population Services International Uganda bagambye nti abakozesa basaanidde obuteesuulira nga yo gwannaggamba abamu ku bakozi baabwe abakyala bwe basanga okusoomozebwa mu nnaku zino. Dr. Evan Zawanga owa American Chamber of Commerce ayogedde. Abantu abali mu business kubanga abantu abasinga bakera ku makya ne bagenda kukola emirimu gyabwe naddala abakyala. So omukyala bw'aba akola omulimu gwe ayinza okuba nga yakedde ku makya ng'ennaku yazibaze bulungi naye oba teyazibaze bulungi n'atuuka ku mulimu nga ensonga zizze. Ensonga ezo bwe ziba zizze kyetusaba nti amaofiisi gonna gabeere nga gayinawo ebikozesebwa pads zino zibeere nga ziringa agona agamba nti toilet paper kubanga toilet paper zibeeramu ne sabuni mumuteekamu era bamuteekako ku ofiisi ku ofiisi requisition baziteekako naye kaakati tusobola okwongerako pad for emergency. President Yoweri Kaguta Museveni ne mukulu muno wa Tanzania Samia Suluhu batongoza ebbibiro ly'amasannyalaze erya Kikagati mu Rongo Hydro Power Plant wali mu essingiro nga lino lisunda amasannyalaze megawatts 15.5 era lyawemmense obukadde bwa $487 beddu ko akabondo k'ababaka b'ekibiina kya NRM bayitiddwa ssentebe waabwe Yoweri Museveni wali akyankwanzi nga bakumalayo ennaku 10 okutandika nga 27 okuyitibwa kw'abano kwatuddwa nampala wa gavumenti Hamson Danis Obo era nga bakusoosowaza ensonga ez'enjawulo naddala ezigenderedde okubbolola abantu mu bwavu. Bwe gabadde agesaawo eno ku BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 9:3 BT Pharma gakutuusiddwako DFCU Bank.